Mama Fina alaba kyakola mu kivulu. Mama Fina twamulaba yajja n'ajanjawaza. Ewaffe buli omu ajja. Tetusosola. Gwe omukulaba okuko. Singa okera ku makya n'okola ekivulu bwe kityo. Gaba maanyi ga Katonda, maanyi g'abantu, maanyi go ga music. Nze ngaazi. Nze gaba maanyi ga Katonda ngaazi. Kuba nze Katonda gwe nsinza era yakola buli kimu. So gaba maanyi ga Katonda. Katonda yateeka ku music ekisa abantu bamutegeera. So nze ngaazi gaba maanyi ga Katonda. Kati okuvayo kivulu ekya ate twakulaba mu kivulu. Twali tumanyi ogenda kujja oyimbe. Ekivulu nayimbira ddala tewajja leeti. Wayimba sawa. Abantu omuziki nalimba era nayimbira ddala mu kivulu. Sinza butayimba erugogo nayimbira ddala nnyo nnyo. Era abaaliyo bandaba nnyo. Kati obulamu bwo bugamba butagwe. Nze obulamu tebulina tabbu, ndi wano ndi ku kayimba kapya bakayita Bondogo nafulumiza. Kayimba katambula okufuufuna balekaagala mwenna. Bondogo yategeeza ki? Bondogo ekigambo kiri mu lusoga amazina twagazinanga ku ssomero. So ogenda olaba vidiyo amazina twagataddemu Bondogo. Gakunyumira nga naawe ogezaamu mu ddiro lyo ng'ozinamu. Akayimba kakwata ku mukwano kakwata ku mazina. Akayimba ka mukwano. Ndeese omuntu maama mubonaabona noono gwe nenze naidde okwozanga ebikunta afumba emmere amala mbege. Akayimba ka kiravulavu. Kati ezo ennimi ebbiri ezo ozikozesa nnyo singa endala? Kati ennimi ezebbiri Olusoga n'Oluganda ze nnimi zange. Ndi Musoga kati ate nakulira Buganda. Era mmanyi ebisooka mu Luganda bino. Kugamba tewali kyembulamu mu Luganda n'Olusoga. Kibula nzikozesa nnyo ennimi ebbiri. Luganda Lusoga kuba nzimanyi. Buli luyimba lwo mubaamu ezo ennimi. Gwe muwandiisi w'ennyimba zo? Nze muwandiisi wange nze kennyini. So kyova olaba ngamba waayi kanteke wano ku Kasoga. Nasooka kaleetera muleeta wali siri kubona nti oli mukaire paka nzinze mu mukaire. So abantu olwakagala ne ŋŋamba buli luyimba njagenda nga nteekamu Olusoga n'Oluganda n'Oluzungu oba oli awo. Kati tulina federation ne WUMA. Tetukulaba mwetaba mu bino ebintu ate nga bwe banaamala okuwangula mujja kuvaayo ate namutandika okujaganya. Lwaki temulwanirira wamu ne bannammwe? Federation mwendi. Nagenda newandisa naye nze munnaye siri nnyo muntu wa kubeera nnyo mu kamera. Era wengenda mbeerawo nga ntudde naye nga mwendi era ngendayo. Ate WUMA siriiyo. Oli mu federation? Ndi mu federation. Banno bawangula ebifo by'obukulembeze naye gwe tetukuwulirako yadde. Nze saagala nnyo okubeera mu oba nkigambe ntya. Nsaagala nnyo kubeera mu bifo nti nno bandabe nnyo. Naye nga mbeeramu nga mwendi era ndi mu lw'amagezi ntula ku kakiiko eyo nga mpa amagezi. Olina otambula. Ani akuli aba producers mu federation? Bamuyita Linux ye president wa producer mu federation. Then Kenzo ye president wa federation. Federation nga tuvuddeyo. Wait. Producer munnamwe yavuddeyo n'agamba mbu bye mukola eyo mbu ebiri mu federation biri fake. Era ye n'avaayo n'agenda mu WUMA. Yagenze mu WUMA. Kakati munnaye buli muntu omanyi kati buli muntu aba alina engeri gy'ategeeramu ekintu. Abamu bajja olumu nga balina kye baagala okufuna ne batakifuna. Oba oliawo nga ebigendererwa birala nnyo oba byafuna ssente oba byaki. So oli bw'aba alaba nga ali ekkuba eddala erigenze waddembe okugenda n'agezaako ewalala. So buli muntu waddembe okukola ky'ayagala. Abantu wali asalirawo muntu. Nange ebukeera kyako ne ŋŋamba nti ntonzeewo ekyange era kisoboka. So buli muntu waddembe okukola ky'ayagala. Naye ng'ekikulu kya byonna gy'abayimbi twegatte. Tukole ebintu ebitambula. Mu federation oliyo nga producer nga muyimbi? Ndiyo nga muyimbi. Nate ngwa mu biti bingi. Buli wamu ngwayo nga producer, omuyimbi, omuwandiisi w'ennyimba kati byonna ngwayo naye nga kati nkyaliyo nga muyimbi. Awo wennyini obikwasaganya otya n'owandiika ennyimba n'oziproducinga n'ozeeyimbira n'olezinira? Kati bikwasaganya bulungi kubanga buli kintu kiwa obudde bwakyo. Okuyimba kwakira. Kati emisana nga kati mbeera mu kugira kuwandiika nnyimba zange kati ekiro ate nennyina mbivuunya ennyimba. So bagamba
olugero lugamba olw'Abaganda nti enviiri enzirugavu zezikolerera enjeru, so nange enzirugavu zimukolera njeru kyobola basitudde siwummula misana kiro empandika ennyimba eno wenzikuba eno wenyimba eno wenkolaki so wenakaddiira myaka emeka awo nga era kyekyo. Olina abalala bawandiikira oba owandiika zizoweka? Nina bangi bempandikira ennyimba bayitirivu nnyo, ennyimba mpandiise nnyingi nnyo tesijja kumenya nti obalumubalunu naye ngaennyimba nnyingi nnyo zempandiise. Akubye zihiiti mu kibuga muneeno tuli kwogerako. Era simanyi nakumanya nsaanayo kugulabo. Tezivaamu ssente. Mpola mpola kyekyo kitulwanyisa tufune gundi tufune corporate nti olumu nandibadde mugagga nnyo naye olwokuba teri ewosowesa nga munnange ndi wano geekaaba genkumba. Nga gwe producer weetegekedde otya? Tulabe ba producer bavuddeyo bagenze mu biragalalagala ennaku ebakubye basaba buyambi avudde atandise okwogera ku buli gwe yakolera hiiti amuweeyo ssente gw'otegese otya obulamu? Nti obulamu bwange sijja gamba nti bwantegese nti bwenti naye nze sijja kukola byo bintu kubanga singa nabikola dda obulamu nga butulumye ebutulumyeko ne tutambula ne tukola biki naye saafunako kirowoozo kikola biragalalagala ekibinywa. So siri muntu nnyo wa biragalalagala era sisuubira kubinywa era ababinywa mu biveeko. So ebyokutegeka byo mpola mpola nze kyakola sinnabategeka nti bantegese nnyo kiri oba nazikalina erya kyakola bukozi naye nga kyemmanyi nina essuubi kyekisinga okuba ekikulu. Kati nga ggwe omuyimbi tuwulira mu bizibu okubeera ku stage okwo nga tolina kootaddemu kakemiko konna okikola otya? Munaye obwogera mbu nga tolina kootaddemu naye nze sirina kinywa bannange nze ndi bujulizi sinywa njaga sinywa mwenge nywa kintu kimu mazzi na soda. Onywa amazzi go n'ojja ku stage n'okola ntoni? Amazzi gange nejja ku stage ate abantu ne tubayimbira bulungi nnyo ne basanyuka. So abakozesa ebyo ebintu ebyo eba ndowooza omuntu ky'oteeka mutwe kye kibeerawo. So nze nywa amazzi bannange. Kati nga ggwe writer osinziira ku ky'okugamba nti k'owandiika oluyimba n'oluwandiika neefuuka hiiti era omanya ddi nti hiiti? Kati oluyimba nze siwandiikangako oluyimba ne ngamba mbu luno hiiti oba odda okuva mu studio nti abannange bankubye luno bannange akabisi kandagalayo hiiti. Ekifuula oluyimba hiiti abeera Katonda naye nga kyetukola mu studio tukola ennyimba ennungi. Eyo studio wetubeera mu studio tuba tukola luyimba netugamba wabula luno oluyimba ddo lulungi luwedde kakati ebya hiiti Katonda amanyi naye nga tobeera n'ogamba mbu kati eno nkubye hiiti tukola bukozi ennyimba nnungi so Katonda yazifuula hiiti. Your theory in one kiriwo kisinga okwanguyira kiriwo kisinga okubeera ku mutima gwo nga oba wayogeddeko nti nze yaledi omuyimbi producer writer kiriwo kisinga okwanguyira? Kati nze byonna bimbeera ku mutima kati weba sawa yakuyimba ku stage mpulira nga kyekyo ate wembeera mu studio nga nkuba bukubi biddo nga ate mpulira nga omutima era guli kwekyo ate wembeera nga mpandiika kayimba so byonna nze bindi ku mutima zisiriko mbu kino kyekisinga byonna bindi ku mutima era tebivaawo. Enkolaganayo n'abantu be mulina emirimu egyo awamu eri etya? Like baproducer bayimbi banno bawriters banno? Baproducer tukolagana bulungi era mubeeramu ab'emitima emibi naye kati tunaakola kino naaga era obaleka tulina otambuza Uganda tugende mu maaso eri oli nga bw'oyimba eyo akayimba anyiga bunyiizi ne bwawulira nga kalungi agamba oba lwaki ayimbye wali yaŋŋambako lwaki tova ku byakuyimba. So naye nga takyogeza mpunna ennyimba mbi ng'awulira bubi lwaki nnyimba. So abantu bwe batulina obbabeeramu tetulina kyabbakolera naye ekikulu kya byonna kusaba Katonda naye naaba nga atwongerako ffe bwongezi ate bali aboogera ebyo n'amanya ekyobbakolera. Nawe olina ekitanda mu studio? Nedda sibimanyi ebyo ebyo sibimanyi nako biwulire. Baatugamba mbu mwe baproducer mbu mutega ebibatu. Bannange baba nga aliyo ababikola babireke naye nze by the way nze tompuliranga nako yadde nti oba aliyo gwe naye ntegedde ku kibatu kiba kitegeeza ebintu ebyo n'okubitya mbitya. Ye kati bw'oba toli mu producing nga kuwandiika kuyimba mulimu ki omulala gw'okola? Omulimu gwenkola omulala ndikoko mu bintu byange biralala
sobola okwo tuntunda ne ku ngoye olumu naye akantu kanaba akatonda ku ngoye nga nja kabanjulira lumu nga ekiseera kituuse kabakyala kabaami kabaana kabonna kati oleka mwani ng'oli bize mu studios omukyala gy'abeera eyo abeera kikuba mpolampola eyo wakolera mukazi sikako bwenkikuba wakolera mukazi anti oli wange ate nze wuwe mafuuko ayo batugamba no ennaku ezimu manyi muyisaamu kompi naawe otabuka olwonga otabukazi ze baŋŋamba taata yaŋŋamba edda nti omuntu akuba omukazi mbwe ye musajja asinga obusiru kati nsobola omusiru okuba omukazi era kyo nakikwata nnyo mbu kasi okuba omukazi gwe manyirawo nti oli musiru ate ne bagamba omukazi omwewasa aba afuuse gwe ng'ofuuse ye naye afuuse gwe kati nze sobola kwekuba luyi kati ate lwaki ndikuba oli ate afuuse nze so sikuba mukazi enkolaganayo ne lutalo eryeti lutalo tukolagana bulungi nnyo tulina buzibu bwonna tukuba muziki ukyali producer we era ndi producer we nenaalunga kayimba kera kalo kinaze nakakola so tukyakuba omuziki bulungi nnyo tetulina buzibu yadde n'akasi mulinayo ebirala bimufumba ebipya bingi nnyo nina ebipya bingi nnyo alina ebipya bingi nnyo tulina ebipya bingi nnyo kwegamba ekiri eno mu studio kikambe bukambe balinde bulinzi enasoose kutaaka akapya bondogo kati ndeeta emiriri emirala era gijja ebigambo byayitingananga nga bagamba nti yaledi katandise okuyimba aza kompitinga na lutalo munaye babyogera manyi ebintu abantu baano baagala byononese kati owamawulire kasitalaba yaledi yakoze ati yayimbye kati abo tebakyakwagana lutalo ng'ajja naye nga bannange si bwe kiri naffe ebyaffe bya bulungi si bya bubi nti nno ate tukola biki ate mawulire ate ebyaffe bya bulungi so tukolagana bulungi nnyo nemuzikikyakuba mutuwayo dika kolabo ejja mujangu yeno kuba ejja kuba yakabi ejjira ddala ejja mangu era mugirindirire kale tweyanziza twerabiddeyo kaki